amanya gange mpitibwa Rita, sister to the late Radio Mowzey. Lwaki mwasazeewo olunaku olwaleero okukola press conference? Ekyatusazizza okukola press conference olunaku olwaleero tubadde twagala kutegeeza bantu ntegeeza nsi ddi lwe tujjukira muganda waffe mukwano gwabwe taata waabwe buli omu kye yali amuyita asinga kwe abalala bamuyita asinga nga Frank bwagambye kati 1st Feb lwe lunaku lwe tujjukira muganda waffe twamuziika naye ekyenjawulo ekiriwo kiri nti tetugenda kuba mu maziga tetwagala kuba mu maziga ago twagateeka eri nagakomya mu kkooti saagala ngakomyewo kati tugenda kuba tusanyuka tujaguza era olunaku tuluyise Let's Visit Radio kati so tuba twagala abantu mujje lunaku tugenda okugugulawo official abantu batandi bajje bamulabe ekibali kitulemesa eri emabega tubadde tuli up and down so kati tuli free mwenna mujje abasobola okujja okulambula abasobola okutuukirira mujja kufuna akakisa akamulaba olunaku olwo Rita twagala otukakasiza eddala otugambye nti olunaku olwo tugenda kulaba kuziga yadde olunaku olwo jo saaka era nga bwe nkugambye nze nga bwe mmanyi nti amasanyu amangi galeeta amaziga naye amaziga maziga mangi galeeta amasanyu kati twalina maziga tatulina ssanyu nekyala n'amaziga g'essanyu gabeera matono tegabeera naye ag'ennaku okaaba n'omalako olunaku so ag'essanyu bwe ganaaba gazze nange ndi muntu sijja gagaana kujja naye nga olunaku sisuubira muntu kukaaba saagala muntu akaabe nedda kati abantu basuubire kulya kunywa kukola ki kuzina kukola ki tebabasooka okusuubira kwe kuzina music wa radio ajja kubaawo mu bujuvu si omupya ngambye music wa Good Life music wa radio ngaali ekazi singo zeyalekawo ezafuluma officially si omupya sagala musobyemu naye nga music ajja kubaawo ebirala bannange n'ekirala wano tugaye Let's Visit Moses Radio so bambi bwoba oyinayo nayo mwennyini ng'otulekerawo wano nga tutandikira okwo naye nga tukowola abantu bonna kooyina sinti okuyingira kusasula abwereere muntu kujja visit ozze kukyalira muntu n'ekyala kati tulina muganda waffe Brian White yatuyamba n'atuzimbira muganda waffe waali wano wagalamidde naye we yakomako naffe ne tutandikako kati tuzitowereddwa oyinza okuba nga tukyali eyo ETV ne tugamba nti kubanga tulaba ekifo kiri kigendagenda mu flat screen eyinza okutugamba nti bannaye flat screen njibawadde kati wali twagala kuteekawo ebifaananyi bya muganda waffe n'ebyabawagizi be era babawe muwagizi yenna ali eyo ng'alina ekifaananyi ky'omugenzi nga yali naye tukusaba nakyo kituleetere mu budde tukiteekewo wali wagendawo awards eyawininga wantugenda kuteekawo engoye zeyali asinga okwagala okwambala buli muntu yenna ng'ali eyo ng'alina akantu akamujjukiza omugenzi ng'owandyetaaze kabeere mu kifo we yagalamiriza tugenda kukakolera paati yaabwe tugenda okukateeka nga wali wabawagizi be so companies zonna corporate companies zakolagana ne Mowzey tusaba buyambi ekibadde bakisobose tujja kugende buli company kino waliwo ze MTN waliwo ze Airtel waliwo ze TV stations nyingi zakoze nazo abantu ba Coca-Cola na Wallis ate muntu yali muntu yamwakwagala kunywa muntu walina kanairo nnyo kati so nairo yandibadde tuyamane nevaayo eyinza ogamba like banaye mbagambe ndoza eyinza tugamba kati obagenda basiigira obagenda buli kyonaaba osobodde naye nga kyendowooza guno omwaka mbadde twagala kino ekifo tukifuule ekyobulambuzi buli muntu wena najja na like tukimaliriza bantu betagwe kimaliriza abantu bajje bakirabe nekyatagala bingi kubanga nekyo nekyeraga ate naawe n'okisiima kati boona akisanga nga kiwedde first of all kiri ku Google osobola okisakingako kwekiri
ekyo ye ntandikwa esooka kubanga omuntu ayinza okugamba otugambye nti wano mugenda kuteekawo engoye zeyasinanga okwagala kati twagala otubuulire engoye ezo mugenda ziteekawo mu ati oba mugenda ziteekawo zo nga olugoye lwenyambadde lwemba olugoye lwange lwe nali nsinga okwagala lwojja ddusangawo era oli waddembe ojja ddukwatako olabe omuyimbi wo lugoye kiro yali asinga okwagala okitegeera buli kimu nengato zijja kugendyako n'omuntu aliyo ng'alina art piece ya Mowzey ng'asobola ogikola you are free to bring it tujja gikuwanikira tutegeka erinnya lyo nayo erina ekifo nakyo wejja okulaga Frank kati Frank abayimbi babadde bakomplaininga okubeera ddala emabega abagamba nti Frank okola ekintu ne mukikola mwenga mmwe famire ate yatulabe n'olwala otuzze era tusanze omuyimbi yenna kitegeeza nti ekintu mukituddemu muki mweka kati twagala otubuye Franka ogenda kutambuza otya enjiri oba ekigambo okituusa ku bayimbi abo bonna bonna basobole okumanya nti nga 3 oba ku 3 mpaka nga 4 tuli wano tugenda kukola ekintu bwekiti ne bwekiti tuligonzi ku mulamwa ensonga eyo abayimbi tulina engeri gye tubategeezaamu ate abayimbi kino eno si ensinkana yaffe esembyeyo tukyalinayo birthday abayimbi bajja kubeerawo kino kyo kyakunga bantu kuba abayimbi bakimanyi era abayimbi babadde bajja bulijjo mukiraba si nti soogera nabo tucommunicating era nabo bajja kujja omuyimbi teyeetaaga muyita mu ngeri bweti aba bakimanyi kwakyola nti tebamanyi nti Mowzey ali wano oba tebajjawo abaagala bajjawo awalala bakyali bize byabuuza bimuweddeko enyabo Serumaga James ndi part of the family ya Omugenzi Mowzey Radio ne Frank ne Rita n'abalala era nga nyambako nga consultant okulaba nga ebintu bino tuso okubikola ne bibeera nga naawe bw'oboze wano okitwalanga ekyokulabirako nti wano waliwo omuntu eyebase eyali omuzira era nga famire ye n'emikwano gye ne bafaani bayimbi bane basazeewo bateekewo embeera eraga nti omuntu oyo omutuufu yali wanjawulo ne bye yakola ne bye yayambako yes kakati sebo kulwe kati tugambe nti buli muntu anabalagala okujja okulambula Mowzey Radio alina kuyitawo nedda kati tubadde nga tukyali mu nteekateeka tuli mu kooti tuli kuki naye kati ekigenda okubeerawo okuvanga lumu Feb omwaka guno 2020 tugenda kuggulawo ekifo kino kibeere open to the public. People will come over mujje gye muvudde musiime mufiringe mubeereko ne community ewali omuzira wammwe nga si byakuyita mu muntu titugenda kuyita mu muntu yenna naye waliwo management ekifo ekyo kina management of which Frank yagikulira muganda wa radio nti mujja kuba mwanirizibwa nga bannayuganda nga balavers ba music abafaani ba Mowzey just come over okuvanga lumu Feb gwe jangu gwajja okunyumiza abalala then enaku zonna eziddako obulamu bwonna paka gye butukomya tugenda kuba tuguddewo ono omuyimbi yali wammwe mwe mwamuwagiranga yayimbiranga mmwe buli mwaka kigenda kubangawo naye ennaku endala gujja kuba free ojja n'olambula omuntu atasobola kujja buli kanaku nnyo n'amaanyi era yemu tugira abayiri wali yemu ku bali mu kutegeka ebintu bino mu butuufu tubadde tetunnaba kubanga okusinga tubadde nnyo mu musango gubadde kutusumbuwa nnyo myaka 2 kale kyasooka kukakkanamu nekino tukimalirize si kirungi kulaga nti ate twagadde nnyo ssente osinga okulabira omuntu ono kati omuntu yandiyagadde okwegatta ku Angel Music agenda kukola enteekateeka tugenda gibawa kubanga si lwe lusembayo okutulaba tukyabeetaaga nnyo nammwe mukyatwetaaga nnyo big up
and he still with us. You are going to told me and this he knows you more than most of the people. At here are ye no way. You know what we show more today. But the shake at the